Kiryowa Kiwanuka yakutte ensimbi za Uganda obuwumbi 264, that is emiliyoni 8 eza dola. Bazikutte ne bazibba nga bayita mankwetu mu kuwa abavubuka abatalina yadde even a single experience ku mulimu gwe babaagaza okukola. Kyetuli mu kwogerako ye Biometric Voters Verification System BVVS. Sente zino kampani ezabidinga zaali mu 19. Bidding process ebe ekyagenda mu maaso ne bagikansolingira mu kkubo ng'amasimu gatandise ne bajjamu kampani 5. Mwezi 5 ze balondamu Biometric Voters Verification gye twetaaga yene ya one man one vote gye bali mu kwogerako. Minister wa Internal Affairs gy'abadde ayogerako baagala jjako y'abalonda akalulu ke kamu nga teriyo omuntu mulala addamu kumulondera mu linnya lye. Ku kampani 19 ezaali zirondeddwa mu zino 5 mwalimu kampani 2 ezaali zisobola okukola omulimu guno era nga zirina experience zikozeeko kulonda gye kubadde. Kampani gye balonze yakwata kyakuna terondesangako bwe baali bagiwandiisa wano bagiwandiisa mu Okitoba 2024 enaweza na mwaka mu ggwanga. Mumpulirize bulungi abagoberera abannayuganda zino sente ze batwala zammwe si zange. Bagiwandiisa 2024 ono tuli mu 2025 mu mwezi ogw'e10 tuli mu gwa 8 ekitegeeza nti yakaweza emyezi 9 ku 8 tenaweza na mwaka wano. Bw'okebera ku share capital waayo mu URSB bagiwandiisa nga kampani egenda okusuubula amamotoka n'okutunda erina share capital wa miliyoni mmeka 3 eza Uganda kakadde kamu 2 nange zentera okuba nazo kakadde kamu 2 obwa Uganda sina dola nange zendina ne bazikwata ye share capital waayo nasanze omu ku bannannyini baayo yigwa tasobola yadde n'okuba n'obukadde 10 mu ngalo ze ne bamuwadde sente z'eggwanga zoonoona. Mu bidding process yabadde ina okuba ng'etambula agamu ku mateeka gabadde galagira alina okuteekayo gye bayita bid security ya buwumbi 14 kubanga business gye bagenda okumuwa okukola eri worth billions and billions of money emiliyoni 8 eza dola si sente ntono ng'alina okusaayo bid security bw'alemererwa gavumenti erina kwetandikira okuza sente zaayo. Bid security teyagitaddeyo nga tebannaba mukolako due diligence ku kikyakola basoose muwa kusayininga contract ne balyoka bakola due diligence. Tataddeyo bid security kyokka ku Monday bamusasuddeko ku miliyoni 8 eza dola bamuwaddeko 70%. Ze sente meka z'abaatutekeezo si miliyoni nga 6 oba 5 bazimuwadde ku Monday. Kampani bagiyita Simi Valley be balina 70% bazibawadde BVVS under pressure okuva mu bantu bano wammanga. Asooka ye mwami Kiryowa Kiwanuka, owookubiri ye Faruku Namwesi akola mu State House, owookusatu ye Shibali Ojochi gwe nabagambako wano juzi mwanyina wa Johnson Ojochi musinguzi wa URA era naye akola mu State House. Owookuna ye Hamida Kibirige naye akola mu State House. Owookutaano ye Arnold Mangeni naye akola mu State House. Owoomukaaga ye Viola Ampaire n'owoomusanvu ye Rona Ndyomuhachi. Abo be babbye sente zaffe kuba baazibawadde ku Monday. Omwami gwe baawadde waliwo Christopher Menya gwe bagamba nti y'omu ku badirector ba kampani n'omulala bamuyita Henry nga mbakubira amasimu. Bwe nkubira gundi nangamba wandike ebyo bye bakuwadde bye boowandiika ali awo munyankole bamuyita olyo Henry wandika bye bagambye bye boowandiika bamawulire mwatutamaatamadda nga nkubira Christopher nga ngamba nkulaba nnyo bulijjo mbadde saagala owandiike ebintu ebyo nsaba nkusinkane. Mr. Christopher Gyebaleko Sebo. Hello. Gyebaleko Sebo. Njogerako ne Mr. Christopher Menya. Yes sir. Amanya gange nze Dean Lubo Wasava. Yes. Ndi wa mawulire okuva mu kitongole kibayita TV10 gano mazima. Mpandika ku mawulire gabeera ga investigative. Waliwo story gye ndi mu kuwandiikako nga ndi mugigoberera ebadde ekwatagana ku bidi ya Biometric Voters Verification Kit. Nga kampani yammwe ya Simi Valley. Mwe mwabidinze mwe nga ba director naye nga waliwo queries eziraga nti okusinziira ku babidinga ekampani yammwe yali tequalifyinga kuweebwa tende eno naye mutaddewo influence eraga nti balina okubawa contract eyo by all means. Maybe meeting wankulaba nnyo wano TV10. I'm one of your biggest fans. Neyanziza nnyo mukama wange. It would be good to meet with you netwogera with direct. Oliko oluddawa? But then nagoyinza okulaba ebuwaati. But I know you're very responsible journalist because I follow you here on YouTube. I watch you almost every week. Neyanziza so nani agadde tufunemu omukisa just to discuss ofune ekifaananyi ekituufu so that you can write a balanced story if you're going to write it. Naye leero nga Sunday lwaki tetukwatagana mu wiiki? Olwaleero mbadde bit free. Leero nina meetings nyingi. Nsobola okulaba enkya? In the course of the week, maybe around Tuesday or Wednesday.
Can we have it tomorrow? Yeah, tomorrow luzibu. Like around midday. Right, if you call up Rockstar too. Wednesday is better, it's a bit free. In the afternoon. Kansooke njogere n'editorial team yange tulabe. Wednesday afternoon we meet somewhere. Kale kansooke njogere n'editorial team yange tulabe. Naye nsanyusa okuwuliza. Kale sebo nange nsanyusa okuwuliza. Nsanyusa nange okuwuliza. Mu kumulaba ogwokubiri wano musinkana nga gatoleeta wano ekirikodi nga kyonna simu kiyandekedde yabadde ki giraasezi zange birala nga abinzijjako nga babiteeka eri nga mubuuza era vabale byingiye okubabuulira. Oyo bwe namumaze nenkubira kiri wakiwanuka n'agaana okukwata essimu leero nenoonya secretary wa electoral commission tiyakutte essimu nkyamunoonya nenoonya chairman w'akakiiko k'ebyokulonda atakwata ssimu nkyamunoonya nenoonya Rona ndi omuhaki ng'essimu ye teriiko nenkubira Viola nga teriiko nenkubira Shiba nangamba byongamba sibimanyi era saagala kubiddamu genda obuuza ab'akakiiko k'ebyokulonda. Mukyala Shiba nkulamusiza nyabo. Kale sebo nange ndikulamusiza. Oyogerako n'omwami Bamitadini Lubo wa Savandi wa mawulire. Yes sebo. Nkola n'ekitongole bakiyita TV10 gano mazima kikola mawulire ga kunoonyereza. Kakati waliwo story gye ndi mugobererako gye nfunyeeko lipooti nga neetaaga okufunako ku more details okuva gy'oli kuba erinnya lyo liri ku center stage ya lipooti eno eya Simi Valley Company eya biddingira biometric voters verification kit. Ebyo liri ku wrong person kubiraba electoral commission. Naye ate mu lipooti balaga nti mwe be baasindise okugenda ne muwandiika lipooti enfu ng'ate kampani terina wano bisaanyizo bimala bigikkiriza kuweebwa contract eno. Baani abawandise report nze nga mpandikira ne report. President yabatumyeko China okugenda okukola due diligence. Ate Simi Valley ya China. Okusinziira ku kye nnina ku lipooti kiraga nti mwakomyewo ne muwandiika lipooti gye mwawadde President oluvannyuma lw'okuba nti General yabadde amuadvisinze nti kampani eno tequalifyinga kubanga eweebwa contract. Saba okubireko electoral commission kubanga ne mubagenze China it was led by electoral commission. What was your role mu bintu bino? And was the wrong person. Madam Shiba Ruyojoki? Si yegwe mukyala Shiba Ruyojoki? Gwani mama? Kubira nombuza bwotyo. Kayindire nina ensonga lwaki nkukubidde mu kintu. Tombuza ssebo ku bintu ebyo bw'oba oyagala kituufu noonya electoral commission. Mukyala Shiba mujjeko. Kale ssebo. Kale nnyabo webale nnyo. Kati bonna baafunye etteeka emu kubanga ono Chris Mmenya bwe namusanze yaŋŋambye tulina position yeri emu batugambye buli ayagala okubako kyamanya ku bintu bino mugende mubuuza ab'akakiiko k'ebyokulonda.